Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Amaja gange nze Wandira Noah, omusinza wa Nelija Nankumbi. Ekyawandiikibwa kya leero kigenda kuba mu Bhagavad Essula 3 olunyiriri lwa 26. Lugamba nti kubanga mu Kristo Yesu mwe mwenna muli baana ba Katonda olw'okukkiriza. Ekitufuula abaana ba Katonda kiri kimu kyokka, kukkiriza. Tewali ngeri yonna gye tusobola kukola okufuuka baana ba Katonda. Kuba tulabako ne mu Yokaana abantu bonna bamusembeza, abasembeza Yesu Kristo yabawa obuyinza okufuuka baana ba Katonda. Tewali ngeri yonna gy'osuubiramu nti osobola okufuuka omwana wa Katonda okuggyako ng'oyise mu Yesu Kristo, Katonda gwe yateekawo okubeera nti muye gwe mukutu gwe sobola okutuuka oba okutuusa obubaka bwaffe eri Katonda waffe. Abooluganda, ekiwandiikwa kya leero bwe kityo bwe kitambudde. Mukama abawe omukisa. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Wasuza otya mukwano gwange omulungi, omulabi wa 3 ABN program ensulo y'enkya. Mukama yeebale n'olwaleero lukedde nga tuli balamu. Kulikayo mu kusinza olunaku lw'eggulo. Katonda tumwebaza kubanga nzikiriza nga yayogedde naffe mu ngeri ez'enjawulo. Yonna gye twakuŋŋaanidde, yonna gye twasinzirizza, nzikiriza nti Katonda yayogedde naffe. Tugenda kutandika emirimu gyaffe kubanga tutandise wiiki empya. Katonda tumusaba atuyambe, atuluŋŋamye, atukuume mu wiiki eno empya ey'okukola emirimu. Omuweerezaawo Rebecca Najjuma Musoke, programu yaffe eno ensulo ey'enkya ebeerawo buli lunaku 12 mpaka 12 n'ekitundu ez'okumakya. Nga bulijjo tugenda kugabana ekigambo okuva mu Bayibuli. Olwaleero tugenda kulaba ku ngeri buli omu gy'alabamu ebintu. Olw'okubanga tuli bantu tulina engeri, buli omu alina engeri gy'alabamu ebintu, buli omu alina engeri gy'avvuunulamu ebintu eby'enjawulo. Ensonga lwaki omusomesa abeera omu n'abeera n'abaana 30 era n'ebyokuvvuunula bibanga 30 okusinziira ku kyasomesezza oba kyayigiriza. Lwaki? Kubanga buli omu alina endaba ey'ebintu ey'enjawulo. Nga tetunnaba kubikula Bayibuli, katusabe. Mukama tukwebaza kubanga okeesezza obudde nga tuli balamu. Mukama tukwebaza kubanga otwagala. Mukama tukwebaza kubanga otuwadde omukisa omulala. Tukukwebaliza bulijjo kubanga okubeera abalamu mukisa. Naye ne tweyongera okukusaba Taata, ky'oyagala kikolebwe mu bulamu bwaffe. Tugenda okuyiga okuva mu kigambo kyo. Gwawa amagezi, naffe tukusaba otuwa amagezi ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekyawandiikibwa kyaffe eky'olwaleero
kigenda kuva mu kitabo ekyakubikkulirwa essula 16 olunyiriri lwa 17. Kankiddemu. Kubikkulirwa 6 si 16. Kubikkulirwa essula 6 olunyiriri lwa 17. Ekitabo kyakubikkulirwa kyekimu si kyekimu kyekitabo ekisembayo mu Bayibuli. Essula 6 olunyiriri lwa 17. Era bw'obanga obikkula wano tandikira eno Bayibuli gyesembera gyetugenda okusanga ekitabo kyakubikkulirwa. Essula 6 olunyiriri lwa 17 lugamba bwe luti: kubanga olunaku olukulu olw'obusungu bwabwe lutuuse, era ani ayinza okuyimirirawo? Kanduddemu. Essula olunyiriri lwa 17 essula ya 6 ekitabo kyakubikkulirwa. Kubanga olunaku olukulu olw'obusungu bwabwe lutuuse, era ani ayinza okuyimirirawo? Olugero lwa Titanic abantu bangi tulumanyi, naye waliwo omusajja yali ayagala kusengukira mu Amerika, era ku olwo yakubirira mangu byakola abimalirize mangu agende akwate ekyombo kya Titanic mu lugendo lwakyo olusookera ddala ku lunaku olwo. Laba bw'atuuka ekikeerezi, era bwe yatuuka ekikeerezi n'asaalirwa nnyo kubanga ekyombo kyali kimulese. Waayitawo essaawa ntono n'awulira amawulire nti ekyombo ekya Titanic kye yabadde ayanguwa okulinnya asenguke, ekyombo kifunye akabenje. Era ebintu n'abantu bangi basaanyeewo. Singa obadde mwami oyo ne famire yo, kiki kye wandikoze ku ssaawa eyo ng'ofunye amawulire? Ebyokuddamu bingi kubanga tuli bantu. Naye nze nzikiriza singa abadde nze ne famire yange twandifukamidde ne twebaza Katonda kubanga atuwonyezza okufiira mu kabenje ak'ekyombo. Omwami ono oluvannyuma nga wayiseewo ebbanga yafuna entambula n'asengukira mu Amerika gye yali ayagala okugenda. Abantu tuyina engeri gye tulabamu ebintu eby'enjawulo. Eriyo abantu ebintu ebitutuukako ne tulabira ddala nga buzibu bw'amaanyi mu bulamu bwaffe, naye ne bimaliriza nga bifuuse omukisa. Eriyo ebintu abantu abamu bye bavunula ng'omukisa nga bibatuuseeko mu bulamu bwabwe, naye bigenda okuwunzika n'okumalirizibwa nga tegwali mukisa, nga kyali kirala. N'olwekyo enzivulula yaffe ey'ebintu, endaba yaffe ey'ebintu ya njawulo, naye gwe alina okulungamizibwa kwa Katonda ne weeweerayo ddala eri Katonda engeri gy'olabamu ebintu era gy'obivuunulamu n'engeri gye bitegeeza eri obulamu bwo oba eri obulamu bw'abantu abalala ebeera ya njawulo kubanga olina okulungamya kwa Katonda. Waliwo omukyala yakkiriza Kristo era n'akkiriza okwegatta ku kkanisa ya Kristo. Omukyala ono omwami we n'amugoba, era mu kumugoba nga ebiseera ebisinga bwe kibeera omukyala n'agenda n'abaana nga talina na waatandikira, talina waakubeera, talina kyakulya, tamanyi na ngeri gy'agenda kubeezaawo baana.
naye Katonda waffe era nga bw'ali omulungi yamuterawo obuddukiro. Omukyala ono n'afuna ekibiina ekyaweerera abaana mu masomero amalungi, ng'era singa yasigala n'omwami we abaana be tebandisomedde mu masomero ago ge baali basomeramu. N'olwekyo kino ekyalabikanga omuziziko oba obuzibu bw'afunye mu bulamu bwe kubanga agobeddwa omwami kyamaliriza nga mukisa, kubanga abaana bafuna okusoma okulungi mu masomero amalungi era agalina omusingi gw'okuyigiriza kwa Kristo. Abaana ne bakula nga balungi. Matayo, bwe tusoma mu Matayo essuula eya 24 olunyiriri olwabiri n'olwa21 lulaga abantu we balibeera nga Yesu azze. Mulimu ebigambo ebigamba nti abasajja babiri balibeera ku kyalo kimu, omu alitwalibwa omulala alisigala. Abakyala babiri balibeera ku lubengo nga bassa ebiseera ebisinga olubengo balukozesa ku ssabulo bwemba seerabidde. Kati nga bali awo bali ku lubengo bassabulo oba nga balina kye bakola nga bali babiri, omu alitwalibwa omulala alisigala. Bayibuli bwetyo bwennyonnyola. Kitegeeza endaba yaabwe ey'ebintu, enzivunula yaabwe ey'ebintu abantu bano ababiri yanjawulo. Ku bikkulirwa gye tusomye eraga ennyonnyola okukomawo kwa Yesu omulundi ogwokubiri. Ti Yesu bw'anaaba akomyewo kiki ekigenda okubeerawo? Eriyo abantu abagenda okusanyuka bagambe nti Katonda waffe twamulindirira obwedda omuntu kwawummule ku nnaku y'ensi. Ate nga waliwo abalala abajja okudduka nga basaba ensozi zibagweko olw'ekitiibwa kya Katonda. Eno Matayo aggumiza ebyo bye tusomye mu kubikkulirwa nti balibeera babiri, omu aligenda omulala alisigala. Kitegeeza abantu abo abalidduka Yesu ng'akomyewo omulundi ogwokubiri, kitegeeza ekintu eki nti tebamukkiriza era si beeteefuteefu kugenda naye mu bwakabaka obw'omu ggulu. Abo abalimusanyukira kitegeeza bamukkiriza era ne bawaayo obulamu bwabwe eri Kristo abufuge. Mukwano gwange omulabi wa puroguramu Ensulo Ey'enkya, singa Yesu akomyewo olwaleero, oyinza kubeera ku ludda ki? Olwo olwabo abagamba nti twamulindirira obwedda bannange tuwonye ennaku y'ensi kubanga omununuzi waffe alabise, oba onaabeera ku abo abadduka abaagala ensozi zibagwire ate nga n'ensozi tezisobola kubagwira nga nazo zibadduka? Osobola okulondawo olwaleero. Osobola okulondawo olwaleero kubeera ku abo abagenda okwaniriza Yesu Kristo omulundi ogwokubiri ng'akomyewo, nga weesunga okubeera naye mu bwakabaka obw'omu ggulu. Tulina kukola ekintu eki, kukkiriza bukkiriza Yesu Kristo n'ekyo kye yatukolera ku musaalaba. Gwe mukkirize nga Katondawo, mukkirize akuluŋŋamye, mukkirize abeere ekitangaala kyo mu byonna by'okola. Bw'anaaba akomyewo omulundi ogwokubiri, obeere ku abo banaamwaniriza. Okujja kwa Yesu kugenda kubeera mawulire malungi eri abamu ate mawulire mabi eri abalala. Osobola okulondawo. Londawo ow'omukwano okubeera ku abo abagenda okwaniriza Yesu Kristo nga azze omulundi ogwokubiri. Tewali kiseera twandigambye nti osobola okulondawo enkya naye tetukakasa oba enkya onaabeerawo. Twandigambye nti oba ojja kulondawo okubeera ku abo abeesunze okudda kwa Mukama waffe omulundi ogwokubiri wiiki ejja, naye tetukakasa oba wiiki ejja onaabeera mulamu. Tetukakasa nti oba olunaku we lunaazibira olwaleero
n'abeera mulamu. Yensonga lwaki nkusaba mukwano gwange omulungi olondewo kati, kubanga n'eddakiika eddako tetumanyi oba onaabeera mulamu oba nze n'abeera mulamu. Kyeva nkukoowoola mukwano, kkiriza Kristo, mukkirize, londawo, kyusa endaba yeeyo ebintu. Abalala nga balowooza nti bakyalina ennaku nnyingi ku nsi, abalala nga balowooza nti balina amaanyi okwetuusaako byonna bye baagala, abalala nga balowooza nti ebya Katonda tebirina makulu. Gwe londawo okukkiriza Kristo olwaleero ate kati osobole okubeera ku abo abagenda okumwaniriza, osobole okubeera ku abo abagenda okusanyukira okuddako omulundi ogwokubiri, saaba abagenda okuba nga badduka obusungu bwa Katonda, kubanga bw'ajja agenda kukima abo abamukkiriza era abasalawo abeere omulokozi waabwe. Abasigaddewo balyoke bazikirire ne Sitaani. Gwe yakkiriza edda Kristo, katuzze bujja endagaano zaffe ne Kristo, katuzze bujja ekyo kye twakkiriza. Tuleme okubeera ab'ekyejo, kubanga tetumanyi bulungi oba obudde bunaaziba nga tuli balamu oba eddakiika eddako tugenda kubeera balamu. Kristo atuyambe, Kristo atusaasire, tumukkirize, tukole ebyo by'ayagala, tulyoke tusanyukire okukomawo kwe omulundi ogwokubiri. Obubonero bwonna bulaga nti Kristo ajja. Obubonero bwonna bulaga nti ekiseera kisembedde alabike ku biro eby'eggulu. Salawo leero, salawo kati okugoberera Kristo ng'omulokozi wo. Katusabe. Katonda waffe ow'ekisa, ebintu bingi ebiri mu maaso gaffe ebirabika ng'omukisa naye nga si mukisa, so nga ate bingi ebirabika ng'okubonaabona n'okubonyaabonyezebwa n'okunyigirizibwa naye ng'ate mukisa. Tulabye omukyala eyakkiriza n'ayeegatta ku kkanisa, omwami we n'amugoba, naye oluvannyuma n'afuna obulamu obulungi okuva mu bagabirizi b'obuyambi. Mukama Katonda waffe tukwegayiridde tuwe amagezi agamanya omukisa nga guzze gye tuli. Olwaleero tutegedde nti otuwadde omukisa omulala okubeera abalamu, ogwo mukisa, era ng'oyagala tutereeze. Tulabye abantu ba mirundi ebiri abagenda okusanyukira okukomawo kw'omulundi ogwokubiri n'abo abagenda okudduka nga basaba ensozi zibagweko. Mukama tukusaba tuyambe, tulondewo okukwesiga, tulondewo okukugoberera, tulondewo okukola by'oyagala. Olwo nno tuleme kwekanga ng'ozze nga tudduka obusungu bwo. Taata omulungi, eriyo muffe abakkiriza edda nga twakukkiriza, tukusaba otuwe amaanyi amapya okutambula nga bw'oyagala, kubanga tetukakasa oba eddakiika eddako tugenda kubeera balamu oba enkya tugenda kubeerawo. Kyetuva tukusaba Mukama otuyambe tulondewo kati. Eriyo omusajja oba omukazi oba omwana oba omuvubuka oba omukadde ng'alwanagana n'okusalawo okukugoberera. Mukama tumusabira ku ssaawa eno, muwe okusalawo okusingako obulungi, kwe kusalawo okukugoberera. Ebyo byonna ebinaava mu kusalawo okwo Mukama abikulekere. Ayinza okugobebwa, ayinza okulekeraawo okufiibwako mu famire ye, bayinza okumusosola kubanga asazeewo okukugoberera, naye bwe tusalawo okukola ekituufu gobeera naffe. Kyetuba tukusaba otuwe amaanyi, tusalewo tukyuse endaba yaffe ey'ebintu okuva ku bantu abalala. Tusalewo okukugoberera kubanga bwe tukugoberera ebirungi byonna biri mu ggwe Yesu waffe. Jangu obeere naffe Mukama mu lunaku luno olwaleero. Jangu obeere naffe okuyita mu wiiki eno empya gye tutandise. Okuluŋŋamya kwo katukubeere naffe. Katukkirize Mukama tukugoberere. Katukkirize ekigambo kyo kituluŋŋamye mu buli nsonga okuyita mu wiiki yonna gye tutandise olwaleero. Ekigambo kyo kakibeere ettabaaza leero ne bulijjo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mbaagaliza wiiki ennungi. Mbaagaliza okuluŋŋamya kwa Katonda. Mbaagaliza okubeera ku puroguramu eno ensulo ey'enkya buli lunaku okuva ku ssaawa 12
paka 12 kitundu ku 3ABN. Mukama akuwa omukisa, Mukama abeere naawe leero ne wiiki yonna. Weeraba. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.